Oh yes, the East African superstar Chameleone asobola okuba nti asinkana the central legendary artist ono ali African bamuyita Koffi Olomidde jukira bamu sentencing omwaka mulamba mukomera naye ate France naye ate yasobola okuba nti amalayo omwaka mulamba mukomera nasobola okuba nti avaayo era nga wetugera Chameleone yasobola okuba nti asinkana Koffi Olomidde balina show ne Chameleone ku Monday mu Congo era nga show eno ya tabu ddala. Chameleone yayogedde ebintu ebyenjawulo ne Koffi n'amuddamu mpola mpola. Why Chameleone is making history at his elder age ng'abantu abakayimba enako 2-3 obolyawo ebintu bigenda maaso nokuba nti bitabukako. Why Chameleone ali mu kuteekawo omutindo ogw'enjawulo ku myaka gyamaze mu industry emyaka 25 ng'obolyawo abantu twali tusuubira nti basobola okuba nti babendera balemereddwa. Chameleone at 25 in the music industry asobola okuba nti setting up precedence nti like kizibu nnyo okumweyimbako. Chameleone Koffi Olomidde oluyimba luloadinga video bagenda maaso nokuba nti ogikwata. Kiki kyoyagala okumanya ku Chameleone chichali mukola Kinshasa ate nga kiki kyoyagala okuba nti omanya ku Koffi Olomidde omusajja ono eyasibibwa omwaka mulamba mu France ne bamala ne bamutanga bagamba n'amala n'avaayo ajjukira musiba omwaka mulamba nga kirowooza okuba nti agenda maaso nokuba nti arapinga abakyala okutuntuza abakazi badansa be n'ebintu by'enjawulo naye ate kikulaga nti ali out of prison at the same time kiki Chameleone kibafanyaganya n'emusajja mukulu amanyikiddwa nga Koffi Olomidde betugenda okuba ntukulusaako olina okutambula n'abamanyi ola ufuuka omumanyi ku channel emanyi Uganda Mukamooli gye tutambulirako atukaniza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli emanyi lubozi bamutantambi Jimso namba lulichibwa ya Maxud Jomedi Uganda webale konti otambula naffe webale konti subscribinga tanapa konti subscribinga genda maaso n'okuba nti subscribinga now grandpa grandpa Koffi Olomidde muyimbi mu Congo eyagenda mu maaso n'okuba nti ateekawo ebyafaayo mu music industry ya Africa. Omusajja ono oyinza okuba nti omugeraganya ku basajja abamanyi ab'enjawulo. Omusajja ono amentarinze abantu bangi okulina omuyimbi abamu gwe musinza amanyikiddwa nga Awilo Longomba Kovao n'ofuna omuyimbi omulala omu Congo amanyikiddwa nga Fali Ipupa. Omusajja ono mu Congo omusajja ono Koffi Olomidde abadde awangalira nnyo mu nsi ya Bufaransa era nga omusajja ono agenda maaso n'okuba nti akola emisango egy'enjawulo ng'ayigya bwa poliisi ye Congo n'ensi yonna. Omusajja ono agenze maaso n'okuba nti asettinga precedence agenze maaso n'okuba nti asettinga record mu music industry ya Africa era y'omu ku ba most respected African artists we have. So far Chameleone ali mu kibuga ekimanyikiddwa nga Kinshasa. Ekibuga kino kizibu nnyo abayimbi abatali bakabi okuba nti bakiyimbako. Kivolaba nti abayimbi basobola okuba nti bayimba mu nsi ez'enjawulo naye kuyimba mu nsi ya Bufaransa ebiseera ebisinga kibeera kizibu nti kizibu nnyo omuyimbi ayimba oluzungu okuyimba mu nsi za Bufaransa. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi wa Uganda ng'agenze kuyimba Mali. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi wa Uganda ng'agenze kuyimba Togo. Kizibu nnyo okusanga omuyimbi wa Uganda ng'agenze kuyimba Angola except the few nti nabo bagenda for rare occasions. Now Chameleone is one of the artists betulabye nti asobola okugenda e Bungereza n'ayimba, asobola okugenda e Germany n'ayimba, asobola okugenda e France n'ayimba, at the same time asobola okugenda mu nsi ya Africa yonna n'ayimba. Why Chameleone is setting all these records? It is because he mastered the game. Chameleone all along abadde ayimba ennyimba za Swahili era ennyimba eza Swahili zagenda maaso n'okuba nti ziteeka omutindo gw'amaanyi ku African music industry nti bw'otunuulira Chameleone ennyimba ze zonna ez'Oluswahili zaamukolera ebintu eby'ettabu n'oluyimba lwe yasembayo okuta olumanyikiddwa nga Walewale lwa crossing over Africa. Walewale yagenda maaso n'okuba nti akuba ensi nga Congo, yakuba ensi nga Nigeria, yakuba ensi South Africa, yakuba ensi ez'enjawulo. Omuyimbi Pato Ranking omu Nigeria yagenda maaso n'okuba nti asaba Chameleone okuba nti akola remix ya Walewale even that was 2016 Chameleone n'agaana. Ekyo kikulaga nti obolyawo Chameleone alina powerful ali so powerful bw'abanga akola ennyimba za Swahili. Ennyimba zino zaleeta Chameleone okuba nti obolyawo aleeta bringing up peace mu African continent. Jjukira nti yagenda maaso n'okuba nti ateesaganya yali yatumibwa ekitongole kya African Union okuba nti ateesaganya n'abajaasi ebiseera ebyo abaali bafuusa ab'ettabu abayekera ba Mumpebe Lord Resistance Army emanyikiddwa nga Lord Resistance Army yali ekulirwa omusajja amanyikiddwa nga Joseph Kony. Yagenda maaso n'okuba nti obolyawo agenda mu maaso okukozesa music as his language okuba nti
nti ajja olutalo mu Northern Uganda. Still Jose Chameleone yakozesa Swahili Nation okuba nti akunkalinga amawanga nga Central Republic, era otunulira abayeekera abaali bagenda maaso n'okuba nti bakonkalinga eggwanga lya Central Republic. Chameleone was sent as peace ambassador, okugezaako okuba nti bringing a peace back to the nation. Era of course abayeekera bagenda maaso n'okuba nti basaako ebyokulwanyisa wansi. Chameleone ne Koffi Olomidde bafaanana mu bintu ebyenjawulo bingi, nti because bw'otunulira Chameleone abayimbi bakoze mu Uganda bangi ddala, nti bw'otunulira cream artists betulina mu Uganda bayitako mikono gya Chameleone, mentored, nurtured and maybe inspired by Jose Chameleone. Nti tosobola kugamba nti Chameleone muyimbi wa bulijjo. No, is not a usual artist gwetulina mu Uganda, mu East Africa, worldwide. Nti muyimbi wa njawulo. Koffi Olomidde balina ebintu bifaanagana ne Chameleone. Chameleone wano Uganda bagamba nti Chameleone yejjako waya, yekulako waya, nti Chameleone akuba nnyo abantu. I don't know whether it's true or not, but all I know is like buli omu alina weakness here. So bw'otunulira omuyimbi amanyikiddwa nga Koffi Olomidde, almost balina same character, same manner and almost same achievement and impact on African music industry. Chameleone yekulako waya, Koffi Olomidde yekulako waya. Chameleone yagenda mu maaso n'okuba nti akuba abayimbi ab'enjawulo. Vampino, Chameleone yagenda maaso n'okuba nti akuba Moze Radio, yagenda maaso n'okuba nti akuba Wizomanizo, yagenda maaso n'okuba nti akuba abayimbi ab'enjawulo including Bebe Cool. Koffi Olomidde mu career ye yonna bagenda maaso n'okuba nti bamubala nti mbu agenze mu maaso n'okuba nti akuba buli kimusala mu maaso, si bayimbi si bakyala. Chameleone waliwo omusango gwagenda maaso n'okuba nti gumuteekebwako, yali akida nti agasobola okuba nti agenda eruzira okumala emyaka egy'enjawulo. That was 2011-2012. Omusango gwa Kalamagi mugujjukira, bayogera bingi nnyo. Omusajja nti agenda yadde mukomera. Koffi Olomidde omwaka gutandika bamusalira omwaka mulamba okubeera mu kkomera lye France, okusobola okuba nti asetensiga asavinga ekibonerezo kyagenda mu maaso obuli awo n'okuba nti omusango gwe yagenda maaso n'okuba nti aza, omusango gwe bamuteeka gwa kurepinga abakazi n'okuba nti atulugunya abantu ab'enjawulo. Koffi Olomidde naye mu kkomera ly'e Bufaransa bambi teyalinnyeeyo, era yetwogera ali ku butaka e Congo. Kikulaga nti bano these are untouchable African artists, nti ne bw'okola otya ne bw'ogenda kukola ki abantu bajja musiba. Abantu bajja kugamba nti bano kiki ekyenjawulo kye balina nga Vybz Kartel, omuyimbi mu Jamaica yagenda maaso n'okuba nti asibibwa. Vybz Kartel alina olugundi lwa njawulo, like Vybz Kartel ali mu nsi z'abazungu, Vybz Kartel ali Jamaica, and whereby Jamaica erinamu element y'abazungu. Yes, France ojja kugamba nti lwaki oli bamukwatidde France, bamukwatidde France naye mu Congo, nti alina dual citizenship, nti ojja mukwatira e Congo agambe nti ngenda Bufaransa, ojja mukwatira France agambe nti nzeyo Congo. So yasobodde okuba nti ateebwa mu kkomera ly'abaddemu e France n'addamu e Congo. Basobodde okuba nti basinkana ne Jose Chameleone balina show gye bagenda okukola olunaku lw'enkya ku Monday, egenda kubeera ya ttabbo nnyo. Esho eno bangi abagirindiridde, bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa, era nga Chameleone avuddeyo n'agamba nti all along badde noonya grandpa ono omusajja mukulu amanyikiddwa nga Koffi Olomidde, nga ngezaako okuba nti obaolyawo tukola ebintu ebyenjawulo, azikirizamu mukkirizamu tasobola okuba nti tusinkana. Koffi Olomidde yagambye Chameleone nti obaddewo mu industry for all these years, you still standing remarkable ne hit, era yensonga lwaki nasaze okuba nti nkuyita ojje tukole kubanga I respect your effort bro. Chameleone ne Koffi Olomidde bagenze maaso okuba nti batalaga ebitundu bya Kinshasa, Congo Brazzaville yonna namba ne bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo batravelinga mu nsi ez'enjawulo nga bagamba nti they are bringing one Africa together. Africa must be one. Era Chameleone ne Koffi Olomidde gwetwogera bali babiri twakitegereko nti bagenze maaso n'okuba nti balikodingayo tune empya egenda okufuluma Chameleone Koffi Olomidde. Twakitegereko nti bagenda maaso n'okuba nti balikodinga ennyimba empya, era nga Chameleone obaolyawo katusubire omwaka guno nti ajja gezaako okuba nti adelivaringa kikyasobola okuba nti akola ku African music industry. So n'olwekyo tulinde tulabe Joseph Gadimba Mayanja Chameleone kyagenda okuba nti akola
olwono naffe tusobole okuba nti tulabirawo omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli bebaza nnyo okutambula naffe ebbanga lyonna abadde azalwa Chameleone nti obaoliawo omupima ku minzaani omwewulira akulaga nti minzaani yo gitulako ate n'agibukako tomupima kuba si wa 10 mpola mpola. Chameleone Melody drama ne band endala ya Leon Island bali Kinshasa bagina maaso n'okuba nti obaoliawo batigomya Kinshasa nga bali presenting Ugandan flag to the fullest. So I salute you, Dr. Jose Chameleone. Bye bye for now. Mamtanta Mbichimso.